tutandikirewa ex wa Bruno K Vanessa bamututte. Prima alina atuyanjulira new stock yempya. Navio naye ali bulala n'omuntu wenkwaniza nyo ku SMX Media na unge SMX wano tubane updates buli naku buli saa story dio tujikolere singo kubera ekikunti stories of tuzi converting and zibiranga ziwe ukadatawo aleme kuberanga agenda munjika kusaba subscribing on get notification bereyo toja kwenye missing updates na danga zino naye Prima it's my time to shine. Prima engeri jayanjuddemu amazima ga Katonda wabanga gwegwe banjula Katonda wange ndoza akakatambika nkabatereko buteezi amaziga nsambya gali mu kubeera nga akaba nago mangi nnyo kyokka eno ewa Bruno K ndowooza nange Bruno K gweno wasuula abalala balonda kyotalya waliwo omulala akifiirako ne yeeyongeza ezo ngero z'Abaganda kwegamba bya ex wa Bruno K n'era omukyalo oyo gwe yazaalamu omwana yes birabika nga awe tuli sofa ye bamututte dda bamugye ku lujja ndooza bagenda sigaza kyakulabirira mwana wataabenga oli owachoze ni Becky yakutwala n'abaana bonna abatwala n'abalabirira kati goba awo batukyalinayo kakisa esooka owulize ku Prima Kadash ngeno owulize n'ensonga za nsambya yenno bali maziga nsambya ate n'abalala omuhabbat gutandika butandisi Wendi kwata gari ndawo ngakuzanisa ariki gwendi kwata gari ndira yadeni mu nice yana soko ya mepya omwana tso Just nako nakaiba enosula maziga nonya wakuzina we sema pande katono nnyo kino ngenda kibagamba naye nga ne mu Bayibuli mwe kiri buli omu afumiitirizeemu bwali awo mu nsi wobeera n'omukozi omukazi oba mugwano gwo ng'oludde naye ebbanga dde n'atuuka ewantu n'atandika okwogerako nga byakwogerako byonna bibi byokka temuli kirungi n'ekimu weegenderezanga nnyo okusala omusango ogwo nga tonawulira sayidi ndala agenda kukozesa ensobi nkiddemu oba mukitegedde nkiveeko abadire mugu kale wobeeraga mu bulamu bw'omuntu ebbanga eddene n'atuuka okukwogerako eri omuntu yenna naawe gwe baba bagamba ebigambo gendereze singa omuntu oyo baba bamwogerako bibi byokka nga temuli kirungi tosala musango it's either mugambe kale ensonga zo nzitegedde naye ngenda kunoonyako gwoli njogere naye tulabe bwakugamba tomunoonya dduka bidduka mbyakisibu waliwo obuzibu obuliwo agambye tibwobeeranga n'omuntu ebbanga ddala newavaayo omuntu najja nga akubuulira bibi byokka ku muntu oyo mugakangene ne sayidi erimanyi byekola ki bwakugaana muleke alina kyaba akweka tuli ku Bayibuli si bwe kiri so kyekyo kyembadde njagala okubagamba mwena abali wano so ebintu ebigenda mu maaso mubireke biyite ate nze temuli mpulira nga mbyogerako temuli mpulira byogerako oba nga waliwo gwenjogerera ekibi yenna sigadde nze omutembeyi w'oku TikTok bw'oba oyagala ebibajja ebirungi entebe bw'oba oyagala entebe ennungi ogenda wansanda si bwe kiri tulekera osalira abantu emisango ate kyabulabe nnyo nga bwagambye nti omuntu gwomaze naye ebbanga toyinza kuba nti mu bbanga eri lyonna akoze bibi byokka tekisoboka nze nina ekibuuzo kimu kye neebuuzanga mu bintu ebyo basajja kukyogerako ku mpewo lwaki kati mwenna mugende waka mwebuuza
lwaki kati